N'olunaku olwaleero embeera yeeyongedde kubeera nga esajjuka. Nkugambye ebadde nga concert, omanyi okubeera nga abantu abagenze mu Enkudi Festival, omanyi abantu okubeera nga abali mu ndi musoga concert ya Sidiki Vocal, omanyi abantu okubeera nga abazze okulaba battle ya Cindy ne Shiba, mwana wattu nga bajjudde weebati bakubyeko, baleese n'obuuma obusobola okubeera nga bubatangira, actually nga bwe bateeka ku concert obutangira abantu obutatuuka ku stage, nabana abantu bwe babaleetedde basobole okubeera nga batangira obutayingira mu bindo bakiyita batya, obutenyigiriza mu mulyango nga bali mu kubeera nga bayingira. Eventually bamaze ne baggulawo ku Chinatown, bakoze enteekateeka oluvannyuma lwa poliisi okugiggalawo, basoose ne baggulawo, abantu ne babeera bangi, namungi w'omuntu n'ayiika ne batuuka ne baggalawo. Kigambibwa mbu ku Chinatown awo store eyo ebintu bya layisi nnyo ekitagambika. Sinnabategeera bya layisi kwenkana ki, naye gwe kyonna okubeera ng'omanya mbu ebintu bya layisi nnyo ekitagambika. Ensonga lwaki namungi w'omuntu yenna yeekulungudde asobole okubeera nga agenda ofuna ku ebyo ebintu, naye oluvannyuma lw'abantu okuyitirira obungi bagiggadde. Olunaku olwaliro babadde bagenda okuggulawo, enteekateeka bakoze z'amaanyi nnyo. Jafuna olunaku ndowooza mpitireyo awo ku Chinatown sobole okutegeera ebbeeyi y'ebintu egamba etya, ebbeeyi y'ebintu eri ku mmeka, ebbeeyi y'ebintu batadde ku ssente mmeka compared ku amaduuka agasigadde mu kibuga wonna nga bwe gali mu kubeera nga tunda ebintu byayo, kubanga kirabika eno kijjobyo kyennyini ekireeta abantu okubeera nga abazoyingira concert. Kibeera kirala mu wano ku SMX Media ngena making sure nti following up eno story, naawe kyolina okukola kiri simple kubeera nga osubscribinga, onyigene ku notification bell eyo oleme kubeera nga omissinga updates zengenda okubeera nga nkuleetera ku nsonga za Chinatown naki exactly ekiri mu kubeera nga nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita, naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye, onoonyeza omulimu gugaanye, empapula zikutawaanya, ssente zikuyita myagaana gyangalo, otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa. Mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.